omukungu mu gavumenti eyawadde Hajjati Zuula security yangambye mwana wange sikiwulira awantu wonna namere mwana wange ffe tukukuzizza ebya gavumenti bino bimanyi si byangu kino sikiwulira awantu wonna tinze muwadde security kugamba abali mu mukolera ebirungi batya okuvaayo olw'ebivumo ebyegasse ku bivumo sibuterevu kujika media kwokyali nkusaba likinge video eno subscribinga gwatanaba ku subscribinga nga bolabye Hajjati Zuula kigambibwa yafunye security Hajjati Zuula yafunye amaje agamutambulirako era mmwe abagala okubira nga bamutuusaako obulabe mujje nga mwesibye bbiri kankwongereyo n'akatambi era nyongera okuwabula n'okulabula any member of the public eyeetegese okubaako ekyefaanaanyiriza oba okukola obulabe bwonna ku Hajjati Zuula. Her security has been beefed up. These are material facts ze mbabuulira. Security ye tekyali ya bulijjo. Ewakaawe ne mu ntambula ze. Temukikola. Tugondere mateeka, tulinde ekiva mu mateeka. Hajjati Zuula, I continue to remind you, nyongera okukujjukiza nti abantu gye tuli bangi abagala justice ey'omwana w'onnisha. Wabula tujja kukola amateeka ge kye gatugamba tulindirire kooti. Gye tuli bangi omuntu yenna alengerera ewala. Omuntu yenna nga lenzi mwolabira ensi eno y'amazima. Naawe okiraba nti amaanyi mangi agateekebwa ku Hajjati Zuula. Era effujjo lingi erikolebwa ku bantu abavuddeyo okuyimirira naye okumuwonya highness, okumuwonya emisege gyagala okumugajambula. Effujjo lingi erikolebwa ku bantu abo abamuyiriddewo omubiri, abantu nga Justin Namere Nsubuga. Effujjo lingi lyolaba nti bali kuŋŋaanya bali nkoleko olw'omukyalo oyo, olw'okuba nti nayimirira neŋŋamba nti nedda temuvoola mukyala, mumuleke kooti esalewo. Nobody is too bad for justice. Teri muntu ku nsi nti ye mubi nnyo teyeetaaga na kuwulirwa, kuba oluusi abamuyita omubi ennyo oluusi baba nawasi. Abeewanika nga bagamba obujulizi tebuliiwo, teri fayiro gye basanctioninga nga tebuliiwo. Twongera okusabira amazima n'obwenkanya biveeyo mu musango guno. Twongera okukoowoola abaana bonna ng'oyinza okuba nga oyise mu mbeera ey'okukabasanya, oba abakyala abalina abaana ekikakyo oba n'abaami ng'omwana we yatuusiddwako ekyo. Muveeyo mufunire abaana abo obwenkanya, mufunire famire zammwe obwenkanya. Ebyobujulizi mubirekere ab'obuyinza, muveeyo muloope, muripootinga ensonga ezo. Abantu abajja mu misango egyo ne mutiisatiisa abantu emisango gya defilement, tetufuddeeyo oba babatwalanga balalu, oba babatwalanga ab'amaanyi, oba babatwalanga bannantagambwako. The law is silently in the corner reminding you nti g'amateeka weegali. Dokita waffe eyakozezza DNA report ku mwana waffe ono ow'ekako gwe baakutte Masaka, dokita baamutiisizatiisiza nnyo. N'eddwaliro lye ne baagala olisalako, waliwo era akabondo n'eno akazze katiisetiise. Abatiisatiisa batiisatiisa nga baagala obikka amazima, naye amazima gajja kuvaayo. Amazima gajja kuvaayo era gajja kuviirayo ddala. Ebyakoleddwa bannaffe abaalikodinze ebyabadde mu Office of the President, ebyakoleddwa byonna ebyabaddewo bingi ebyabadde bimenya amateeka. Ofiisi mbajjukiza kyagambye tugiwe omukisa.
emanaging ebintu ebyo kuba nayo teyategedde nti omuntu ayinza okuba omujuuzi. Yes, oyo no ye senior presidential advisor omukyala Nammere Justine kansubire mumwewuliriddeko mu bigambo bye agamba nti waliwo omunene ddala nno bwe tuba twogera ku banene oyo aba munene eyawadde Hajjati Zuula security era bwe twogerera Hajjati Zuula atambula n'abakuumi. Nammere bw'atyo bw'agambye mbw'ateera n'ewaka amakage getololeddwa security kitegeeza ono akuumibwa bw'aba atambula n'abakuumi n'ewaka we nnyini waliwo abakuumi. Kino nno mbu kyakoleddwa okusinziira ku buvuyo obuzze bukolebwa ku Hajjati Zuula nga mu buvuyo obwo mwe mwali obuvuyo bwamukolebwako ku kkooti y'e Kajjansi nga wano baali baagala mugajambula abantu abaaliwo nga baagala kubeera nga bamuyisaamu gaali era poliisi ye yamuyambako okuva mu kifo ekyo nga tafunye buzibu. Era ne incident endala eyaleetedde Hajjati Zuula okubeera nga afuna security ye incident eyali ku Nassa. Eno gye kigambibwa nti yali agenze mbu ng'alina ebipapula byagezaako okubeera nga ajingirira era ng'ebyo ebipapula yali tannaba na kubeera nga amaliriza okubijingirira. Abantu ne bamusalako ku kaduuka we yali abiri mu bikolera ne bamutabukira wuuyo bamututte. Poliisi yakola ki? Poliisi yajja n'emuyamba n'emugjawo n'emutwala ku poliisi n'asobola okubeera nga ataasibwa abantu abaali baagala omugajambula. Tikakati embeera eyo yonna ye yasindiikiriza bano abakyala ba ttiimu Hajjati okugezaako okusobola okunoonya kyonna ekisoboka okubeera nga bafunira Hajjati Zuula security. Era we twogerera essaawa eno omukyala Nammere agambye omukyala security emuli mu 5 era mmwe abadde beetegese okubeera nga mutuusa obuvune ku Hajjati mugende nga mwesibye 2 mwababadde beetegese okubeera nga mulumba Hajjati omukolako obulabe biyinza okuggwa nga mwe mukoleddwako obulabe kubanga omukyala essaawa eno security eri gulugulu nga bw'okiwulira. Era ayongeddeko n'agamba nti bo tebagenda kulekeraawo kubeera nga banoonyeza Hajjati Zuula justice. Tebagenda kulekeraawo kubeera nga banoonyeza Nisha obwenkanya. Bo balemeddeko bagamba nti kituufu omusajja yalya wadde ba social media in-laws tugamba teyalya, bo bagamba omusajja yalya. Mbw ate Nammere ali connected mwaba mumumanyi n'ogufooko gwe yafuna bwe yagufuna ayise mu dadi we minisita kaakati ali connected era asobola okubeera nga ayamba ku Hajjati Zuula buli kimu ekibeera nga kyetaagisa. Si byangu naye katulinde tulabe wa gye binaggweera. Omukyala yabadde ku live lunaku lwabadde lwaggulo. Ebigambo ebyo by'owulidde mu butambi bwe nakuteereddeyo ne bwe naatera okukuteerayo obulala byebyo bimu ku bye yayogedde. N'agamba mu abatiisatiisa Hajjati kati mu mwesonyiwe kubanga security gy'alina gulugulu. Hajjati kati naye ssebo maanyi ayimiridde era n'asaba mulinde kooti kikyenaakola kikyenaasalawo. Mu byayogedde era ayongeddeko nti bo obujulizi babulina. Obujulizi obulumiriza Haji nti ddala yakwata Nisha ekyamazima babulina. Yes, obujulizi bo bakakasizza nti weebuli era mu abali eyo abeerimba nti obujulizi tebuliiwo, obujulizi bo weebuli 100 ku kinnaakyo. Katulabe tulinde wa ate gye binaggweera kubanga zino ensonga zo zikutte wansi ne waggulu. Ekisinze n'okuleeta obuzibu mu nsonga zino kwe kubeera nti abantu bakoleddemu entalo zaabwe. Entalo zino ezikoleddwa mu nsonga zino eza Hajjati Zuula ne Haji Ali ze zigenda okusinga okubeera nga zituleetera obuzibu ffe abali ku sayidi emu ku zo, either ng'oli ku ttiimu Hajjati oba ng'oli ku ttiimu Haji. Zino ensonga ze zigenda okubeera nga zituleetera obuzibu kubanga bw'otunuulira ensonga zino olabira ddala nga baziyingizaamu nnyo entalo. Kati tubadde tukyali ku ntalo
ez'omukyala full figure n'omukyala senga kitone nga tukyali ku ntalo ezo ate kati muyingiddemu entalo eza Justin Nammere ne omukyala full figure ate nga zonna zaba general. Full figure munenemu connection azirina ne Nammere naye munenemu connection naye azirina. Kati ate bazikutte baziyingiza muki baziyingiza mu nsonga eza Hajjati ne Haji. Gobo laba obera tebugenda kujabagira buba bugenda kujabagira bwe baba nga baddidde ensonga zaabwe ate ne bazikwata ne baziyingiza mu nsonga eza Hajjati ne Haji. Kwegamba ne baddira entalo zaabwe ne bazirwanira mu nsonga za Hajjati ne Haji. Buli side eyagala kakasa tiimu Hajjati ng'oyo Nammere ali ku tiimu Hajjati ate full figure nga ali ku tiimu Haji. Buli omu aba ayagala akakase. Full figure ayagala akakase nti amaanyi yagalina ate ne Nammere ayagala akakase nti yalina amaanyi agasinga ku ga full figure. Kwegamba kaba kaweddemu zino ensonga za Hajjati ne Haji Ali bazifudde kasaawe mwe balina okubeera nga balwanira entalo zaabwe. Nze kyendaba ekigenda okwaffecting ensonga zino zonna bagenda batujja ku mulamwa kuba babiyingizaamu entalo zaabwe. Buli omu amazima ge yatandikirako nga gasitandinzeeko si gaaliko wabula bazze mu kubeera nga balwana ntalo zaabwe naye nga bakozesa nsonga za Hajjati ne Haji. Buli omu ayagala akakase nti yasinga ki yasinga eryanyi. Naye katulinde tulabe wa gye binaggweera naye nga ffe twewaayo okubeera nga update zonna tuzikutuusaako obutereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge. Twera kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onaona toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.